Essula ey'omwenda. N'abagamba nti, mazima mbagamba nti, ku bano abayimiridde wano waliwo abamu abatalirega kufa n'akatono okutuusa lwe baliraba obwakabaka bwa Katonda nga bujja n'amaanyi. Awo ennaku 6 bwe zaayitawo, Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana n'agenda nabo ku lusozi oluwanvu bokka mu kyama, n'afuusibwa mu maaso gaabwe. Engoye ze ne zaakayakana ne zitukula nnyo, so nga tewali mwozi ku nsi ayinza okuzitukuza bw'atyo. Awo Eriya ne Musa ne babalabikira era baali boogera ne Yesu. Peetero n'addamu n'agamba Yesu nti, Labbi, kyekirungi ffe okubeera wano, kale tusiisire ensiisira 3, emu yiyo, n'emu ya Musa, n'emu ya Eriya. Kubanga yali tamanyi kyanaddamu, kubanga baali batidde nnyo. Awo ekire ne kijja ne kibasiikiriza. Eddoboozi ne lifuluma mu kire nti, ono ye mwana wange omwagalwa, mumuwulire. Bwe baakebuka amangu ago ne batalaba muntu nate wabula Yesu yekka nabo. Awo bwe baali bokka ku lusozi n'abakuutira baleme okubuulirako omuntu bye balabye okutuusa omwana w'omuntu lw'alizuukira mu bafu. Ne bakyekuuma ekigambo ekyo nga beebuuzaganya bokka nti okuzuukira mu bafu kuliba kutya. Ne bamubuuza nga bagamba nti abawandiisi boogera nti kigwana Eriya okusooka okujja. N'abagamba nti Eriya y'asooka okujja n'alongoosa byonna, era kyawandiikirwa kityo omwana w'omuntu okubonyaabonyezebwa ebingi n'okunyoomebwa. Naye mbagamba nti Eriya yamala okujja era baamukola buli kye baayagala nga bwe kyamuwandiikirwa. Awo bwe baatuuka eri abayigirizwa be, ne balaba ekibiina kinene nga kibeetoolodde n'abawandiisi nga babasokaasoka. Amangu ago ekibiina kyonna bwe kyamulaba ne beewuunya nnyo, ne baddukana gy'ali ne bamulamusa. N'ababuuza nti, mubasookaasoka lwaki? Omu mu kibiina n'amuddamu nti, Omuyigiriza, nkuleetedde omwana wange aliko dayimooni atayogera. Buli gy'amutwala amukuba ebigwo, abimba ejjovu, aluma amannyo, akonvuba. Ngambye abayigirizwa abo bamugobe, ne batayinza. N'abaddamu n'agamba nti, mwabe emirembe egitakkiriza, ndituusaawo okubeera nammwe, ndituusaawo okubagumiikiriza, mumundeetere. Ne bamuleeta gy'ali. Awo bwe yamulaba, amangu ago dayimooni n'amutaagulataagula nnyo, n'agwa wansi ne yeekulungula ng'abimba ejjovu. N'abuuza kitaawe nti, obulwadde buno kasookedde bumukwata bbanga ki? N'agamba nti, bwa mu buto. Emirundi mingi ng'amusuula mu muliro ne mazzi okumutta, naye obanga oyinza, tusaasire otubeere. Yesu n'amugamba nti, obanga oyinza, byonna biyinzika eri akkiriza. Amangu ago kitaawe w'omwana n'ayogerera waggulu n'agamba nti, nzikirizza, saasira obutakkiriza bwange. Awo Yesu bwe yalaba ng'ekibiina kikuŋŋaana mbiro, n'aboggolera dayimooni n'amugamba nti, gwe dayimooni atayogera era omuggavu w'amatu, nze nkulagira, muveeko, tomuddiranga nate n'akatono. Awo n'akaaba n'amutaagulataagula nnyo, n'amuvaako, n'afaanana ng'afudde, n'okugamba abalala bangi ne bagamba nti afudde. Naye Yesu n'amukwata ku mukono n'amuyimusa, n'ayimirira. Awo bwe yayingira mu nnyumba, abayigirizwa be ne bamubuuza mu kyama nti, ffe tetwayinzizza kumugoba. N'abagamba nti engeri eno teyinzika kuvaako lwa kigambo, wabula olw'okusaba. Ne bavaayo ne bayita mu Ggaliraaya, n'atayagala muntu yenna kutegeera, kubanga yayigiriza abayigirizwa be n'abagamba nti, omwana w'omuntu aweebwayo mu mikono gy'abantu, balimutta. Kale bw'alimala okuttibwa, era waliyita ennaku 3 n'azuukira. Naye tebaategeera kigambo ekyo, ne batya okumubuuza. Ne batuuka e Kaperunawumu. Awo bwe yali ng'ali mu nnyumba n'ababuuza nti, mubadde muwakana ki mu kkubo? Naye ne basirika, kubanga baali bawakana bokka na bokka mu kkubo nti ani omukulu. N'atuula, n'ayita 12 n'abagamba nti, omuntu bw'ayagala okuba ow'olubereberye, anaabanga ku nkomerero ya bonna, era muweereza wa bonna. N'addira omwana omuto n'amuyimiriza wakati mu bo. Awo n'amuwambaatira n'abagamba nti, buli anakkirizanga omu ku baana abato abaliŋŋanga ono mu linnya lyange ng'akkiriza nze, na buli muntu yenna nzikiriza nze
takkiriza nze wabula oli eyantuma. Awo Yokaana n'amugamba nti, Omuyigiriza, twalaba omuntu ng'agoba dayimooni mu linnya lyo, ne tumugaana kubanga teyayita naffe. Naye Yesu n'agamba nti, temumugaananga, kubanga tewali muntu anaakolanga ekyamagero mu linnya lyange, ate amangu ago n'anvuma, kubanga atali mulabe waffe ng'ali ku lwaffe. Kubanga buli muntu anaabanywesanga mmwe ekikompe ky'amazzi kubanga muli ba Kristo, mazima mbagamba nti talibulwa mpeera ye n'akatono. Na buli muntu aneesittazanga omu ku abo abato abanzikiriza, waakiri oyo okusibibwa olubengo olunene mu bulago bwe asuulibwe mu nnyanja. Omukono gwo bwe gukwesittazanga ogutemangako, waakiri ggwe okuyingira mu bulamu ng'obuliddwako ekitundu, okusinga okugenda mu ggeyeena ng'olina emikono gyombi mu muliro ogutazikira. Envunyu yaabwe gy'etefiira, so n'omuliro teguzikira. N'okugulu kwo bwe kukwesittazanga okutemangako, waakiri ggwe okuyingira mu bulamu ng'obuliddwako okugulu, okusinga okusuulibwa mu ggeyeena ng'olina amagulu gombi. Envunyu yaabwe gy'etefiira, so n'omuliro teguzikira. Naye eriiso lyo bwe likwesittazanga olijjangamu, waakiri ggwe okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda ng'oli wa ttulu, okusinga okusuulibwa mu ggeyeena ng'olina amaaso gombi. Envunyu yaabwe gy'etefiira, so n'omuliro teguzikira. Kubanga buli muntu alirungibwamu omuliro. Omunnyo mulungi, naye omunnyo bwe guggwaamu ensa mulizzaamu ki? Mwe mubeere n'omunnyo munda wammwe, mutabagane mwekka na mwekka.